Kwaniriza nnyo akumukutu guno gwa Baby Television Uganda era nenkwebaza okubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera toyama okubanga tukutuusaako byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era ng'olunaku olwaleero akulira abasuubuzi omwami John Kabanda avuddeyo n'ayanjula enteekateeka gy'alina eri abasuubuzi oluvannyuma lwa President Museveni okulemererwa nate okuggyawo omusolo gwa IFRIS. Mu mbeera eno alina by'alabuddeko, alina n'omugagga gw'abategeezezza gwe yatwala mu kkooti, omugagga Nabukeera, era okugamba okusinziira ku byayogedde bengenda okuba nga nkuwa maasako ke yagamba nti omugagga ono Nabukeera yamenya edduuka lye n'abbamu emmaali ye nga kussa n'emmaali y'abasuubuzi banne abaali bamuteresezza emmaali eno era nga bagendagenda mu kkooti ebinaavaayo byonna wagenda okuba nga asinziirira okukunga abasuubuzi banne beekalakaase emyezi 4 baddemu baggalewo buto amaduuka ag'omu Kampala. Kitegeeza nti embeera egenda kuddamu esanyalale obudde bwonna mu ngeri emu oba endala singa babeera bammiddwa obwenkanya. Katubifune n'oluvannyuma nyakuba nga nkomawo. Ekibuga kikyankalanye. Checho Pulezidenti w'abasuubuzi baba yuyo pulezidenti ati nanti muli kuki bamuyita John Kabanda. Basuubuzi bannange mwenna okwetolola eggwanga lyonna mbakoowoola nti mukyala Nabukeera Christine yamenya edduuka lyange mu 2020 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu. Ebintu byonna n'abibba n'abitwala. Mwalimu ebintu byammwe ebyabasuubuzi nga mulimu ebyange, mulimu buli kimu kyonna nanziza mu bwavu. Kano ke kaseera tukuliyetinga kye bayita precedent nti tewali mugagga yenna akkirizibwa okumenya edduuka lyo ne bw'oba mwavu kasita oba ng'obadde omusasula bulungi rent we. So mbakoowoola nti mweno struggle gyetulimu ya IFRIS n'ebirala ate tukwate ne ku bagagga. Mukyala Nabukeera yamenya edduuka lyange, yamenya dduuka lyammwe ng'abasuubuzi mwenna mu ggwanga. Mulabikeeko nga 29 ku Buganda Road Court, Court 4 ffenna tujje mu bungi tulage statement abantu babeerewo mu bungi ssaawa 3 ez'okumakya Buganda Road Court mwenna mujje mu bungi tusobole okukola statement tujagulize wamu. Mpozi kyebeerabidde basebo ne banya omusango guno gukusinga ogw'okumenya n'okubba osibibwa emyaka 7 kyekibonerezo ekisooka tegutera kubaako ngassi ekkooti okujjako nga yeesazeewo nti keekuwa engassi naye nga guno omwaka bakusiba emyaka 7 ogw'okumenya n'okubba. So nno omugagga omukyala Nabukeera ne mutabani we Mawanda Vincent bali mu kagulinga ennaku z'omwezi 29 gwa kumenya na kubba bintu bya mupangisa waabwe John Kabanda. Tubaaniriza tubeeyo tulabe ng'embogo n'enjovu basebo ne banyabo zikwatiddwa mu katimba bakatona n'ensi yabwe basebo ne banyabo tugenda kubirabako. Oyo nno ye John Kabanda era nga essaawa yonna alangiridde okwekalakaasa oluvannyuma lwa mugagga Nabukeera okutwala ebyobugagga bye ngamba emmaali ye eyalimu n'ebyabasuubuzi ebirala naye nga baabitwala era oluvannyuma nga bagenze mu kkooti. Era akusinziira ku John Kabanda ku bigambo by'owulidde agamba nti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gwennyini akunze basuubuzi banne basobole okuba nga beeyiwa ku kkooti we bagenda okuba nga bawulirira omusango guno ogw'omugagga yakeera enkya n'amenya edduuka n'atwala emmaali ya John Kabanda nga kussa n'emmaali y'abasuubuzi abaali bamuteresezza emmaali yaabwe mu ngeri emu oba endala. Nga mu nsonga eyo abasuubuzi era bazzeemu okwewera nate
okwekalakaasa ku musolo gwa IFRIS newankubadde nga Museveni yavaayo n'abagamba balekeraawo kubanga bamutiisatiisa ku nsonga eno era n'abasaba bakakkane nti balina okusasula omusolo okuzimba eggwanga lyabwe. Wabula okukakkana abasuubuzi baamuleka nga bwe wabiraba Kololo, baamuleka akyeyogeza kazindaalo bo ne bafuluma wadde nga amagye ne poliisi babakwatira munda era nga ebimu ku ebyo biraga nti tewannabaawo mirembe wakati w'abasuubuzi ne President. Tannaba kubanga asalawo kyankomeredde ku musolo gwa IFRIS walwawo nga yagamba nti guyimirizibwe, naye ekituufu kiri nti gwo ne gye buli eno gukyasooloozebwa oba abasuubuzi bano bakyagusasula. Beeweze ku luno we batandika okwekalakaasa kugenda kuba kwa myezi 4 era nga tebagenda kuzikiza okutuusa nga baggyeewo omusolo guno gwa IFRIS. Nga John Kabanda akulira abasuubuzi bonna ategeezezza nti abasuubuzi banne balina okuba nga bateekateeka ekyokulya ewaka. Mu ngeri emu oba endala basitookinge emmere egenda okuba nga ebamala mu myezi 4 gye bagenda okwegugunga okwekalakaasa olw'omusolo gwa IFRIS. Bagamba nti bo si bannabyabufuzi naye simanyi nsonga lwaki ate baddukira wa munnabyabufuzi abayambe ku nsonga eno. Abakulembeze okusinziira ku basuubuzi, abakulembeze bagamba nti abasuubuzi ku luno basazeewo abeegugunge bafiirwe kye bafiirwa naye nga ekyamazima baggyeewo omusolo gwa IFRIS. Abasuubuzi bano be bamu era be bavuddeyo ne bagamba nti bakooye okunyigirizibwa ne kye bandiyise double taxation olw'ensonga nti ebyamaguzi ebiba biyingira wano babisoolooza, bwe bituuka ku dduuka lyabwe ne baddamu era ne babisoolooza, kyokka ate n'amaduuka gaabwe gennyini kulira renti, masannyalaze nga kussa n'omusolo ate omulala ogwa URA. Mu ngeri emu oba endala bo baba tebalina kye bafunako era nga yeyo ensonga. Mu abalaba baayogeza bukambwe mu maaso ga President era baayogera buli kibaluma era ndowooza obumu agamu ku maloboozi gaabwe nagabatuusaako ko wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. John Kabanda ono abajjukira obulungi yaweebwako ne ku mazzi era n'asaba abasuubuzi banne bamusabire ku nsonga eyo olw'ensonga nti yatya nnyo nti muyinza okuba nga mwalimu obutwa kubanga ye yali akunze basuubuzi banne okuba nga beeyiwa Kololo newankubadde nga okusinziira ku bigambo bye baayogera mu maaso ga President Museveni abaategeezanga bwe baakomeddwako abakulembeze baabwe abamu. Jjukira nti waliwo abayamba ku John Kabanda era waliwo n'abakulembeze ba Kasiita era nga kano ke kakiiko ka URA akakuŋŋaanya KCCA akakuŋŋaanya omusimbi guno mu basuubuzi. Wabula abasuubuzi abeeyiwe Kololo ndowooza mwabulaba bulungi nnyo, baali bayitirivu nnyo naye ng'okusinziira ku John Kabanda abakulira bagamba nti ennamba eyo yajja ntono nnyo okusinziira ku nnamba y'abasuubuzi. Jjukira nti babakomako ne bagamba nti abamu bagende abalala basigale. So n'olw'ensonga eyo bw'atyo bw'abakunze. Abakunze ng'ennaku z'omwezi 29 mugende mbeere wali ku kkooti ya Buganda Road nga bawuliriza omusango gwe yawaaba omugagga Nabukera nannyini ekizimbe okuli John Kabanda we baamenya ne babbamu emmaali ye nga bw'atutegeezezza. Ebisingako ku ebyo tujja kubanga tubikutuusako wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Wabula gwe kyolina okukola kintu kimu, kwata mu kagambo subscribe osubscribinge ku mukutu guno ogwa Baby Television Uganda era bw'omaliriza nkwatira ku kide ekyo oba notification bell oteekemu all. Wano nno ojja kuba tosubwa nsonga zonna ezinaba zigenze mu maaso n'okuba nga zituuka mu ggwanga lyattu erya Uganda kubanga nsonga ku nsonga zonna tuzikutuusaako butereevu awatali kwekwasa nsonga zonna. Gompya ekisabyo subscribing ekikole, wabula gwe yasubscribinga nkwebaza okuba nga otambuliramu naffe era kyenkusaba kintu kimu, kwata mu ka share button otambuze message okutuuka ku buli musuubuzi ku buli munnayuganda kubanga ekyamazima abasuubuzi bano bwe baggalawo ogijja kujja mu kibuga osange nga amaduuka gonna masibe nga n'olw'ensonga eyo ojja kuba tolina wogula bintu ate ng'otambudde n'oteekamu transport omungi nnyo okujja e Kampala. Kale nno
atambuza message netuke ku buli Munnayuganda ekijja abeere nga akimanyi bulungi nnyo asobole okuba nga ajja ate asuubule mu zino ennaku entono ezisigaddewo kubanga ng'ennaku z'omwezi 29 kyamazima zo zinatera okuba nga azituuka okuba nga ennaku z'omwezi leero ziri 23 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 era nga ebuli ennaku 5 zokka basobole okuba nga bagenda wali mu kkooti bawulire ki ekivaayo abategeeze abasuubuzi bannaabwe ki ekiddako naddala mu keegugungo kano singa babeera bammiddwa obwenkanya kale musibe bulungi mweraba.